Mugema yafudde ettalo naye nga baali kuba empiso mu butamanya. General Salim Saleh, is this the life that you want the musicians? Tulikyotera Lakai tuzze kuziika Daudi Mugema. Ekigudde ku General Saleh mu kuziika Daudi Mugema habinyuma obyerabiddeko King Saha mu bukambwe Daudi Mugema nfanfewe mukunja atasera akakasiza n'abuuza General ebibuuzo eby'amaanyi wabula nkusaba video eno yeetaaga okudduka etuuke ku General kakati Daudi Mugema kigambwa yafiridde mulogi nga agenza okulaba omukulu okumuwa kasente asobole okuba nga yejjanjabya ebintu bwebweni byazzenga abagamba mukunja mubongo bwe ebyaddala abuuza General ebibuuzo wamaggwe naawe byonyiza okulaba nga byaddala bano bamutabukidde n'abamu ku bakungubazi ku social media nga bagamba singa General bano yabagoba dda oba oliawo so okulabe mukunja King Saha akabako n'abalala mu kuziika embeera bw'eti bwe badde olwaleero. Yabadde agenze kukola ki? Kusabirizaani General Salim Saleh. Mujjukireko n'emabega omuyimbi Lili Puzzle yawonera watono okufa era mu kifo kye kimu Daudi Mugema mwe yafiiridde. Listening properly here jamuwulirize bulungi. My questioning is eri abatwala eggwanga ttaano. Mr. General Salim Saleh, is this the life that you want the musicians to live? Buno bwe bulamu bw'oyagala abayimbi b'eggwanga batambulirengamu? Nti abuli omu alina obwetaavu alina kujja abeeko gwavunnamira mugambe tuweeyo. Era okakasa Jeno ffenna bannabitono abali mu ggwanga lino kuba si bayimbi bokka, waliwo n'abalala bangi, buli omu ogenda mugabirayo. Waliwo agenda okugamba nti ebigambo bino mukunja sinze nnina okubyogera. Waliwo abayimbi bangi abalina zihiiti abandi byogedde, naye in case baganye okuvaayo okubyogera ffenna tusirike. Kale nzikiriza maybe Kyagulanyi yandibyogedde, naye ate wanaabyogera era omuntu agenda vaayo agambe ono azannya byabufuzi, azannya politikisi we amuleese ne mu bidongo, ayagala buli kimu kidobonkane. Nze ndi munnabyabufuzi, olinayo walabyeko ku posita yange nti mukunja yeesimbyewo egyendi. Maliriza nteesa bwe nti 5 Dadi Salim Saleh, mwe mulaba mutya we mututereerezaamu obutereereza ku kasisitimu buli muniga ne yeegabira okusinziira ku ntuuyo ze ne creativity ye. Okategedde okusinga okugamba nti ffe katuyiribe nnyo mwe mukuŋŋaanye, ffe tujje tufukamire tukugambe 5 njokyayo. Bwe mba nteeseza bubi boyi ize umula Mirembe boyi katumale okumuwerekera tukomewo essite. Salute and respect men. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange nze sizze kwogera, nzize kwerekera muganda wange Mugema olw'enkolagana eyo gye twafunamu mu kibuga, ate nga eyasinga otugatta ne Mugema yali Hajaruno oyo gw'olaba. So nebaza nnyo obulamu bwe tushayalinze ne Mugema, abadde musajja mulungi nnyo. Tugenda mu misinga nnyo ffe mikwano gye, tusaba Allah amulamuze kisa kuba Mugema tabadde musajja mubi nnyo eri ffe ababadde bamwetoolodde. Tubeebaza nnyo abantu beeno okujjumbira omukolo guno nga tuwerekera muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndabye ku muganda wange Geoffrey Lutaaya, oyo tujja mulonda ffe abeeno. Oli gwe boogedde wali bifo tukyamubanjira engeri gyetuli kulumba eyo sijja gendayo. Bannange Mugema waffe Allah amulamuze kisa. Mugema tugenda kusubwa nnyo. Mugema tugenda kwagala abaana bo ne famire yo. Fe abamu Haji ojja tuyamba otukonekitinge ne famire ya Mugema ekinaaba kisobose, oba ki oba kaceere oba kawunga oba kati ekinaabanga kisobose. Abamu beeyamba ebintu nga tebali ready, naye nze ndi ready Haji. Mugema abadde kyali wange bambi ekinaaba kisobose tujja mubeerangako. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasoma omuyimbi King Saha n'eggaali ye onayo Lutaaya yamubuze ku bantu. Ate era n'atafuna kumanyisibwa mangu nti endwadde y'ekinnansi
terabibwa byuma by'abazungu. Kyogamba Mugema ne mugamba nti ekyuma ky'omuzungu tekisobola kulaba ddogo. Ne bw'ogenda London ne bulagawa ne bw'ogenda India ekyuma ky'omuzungu tekiraba ddogo. Kyogamba Mugema ne mugamba nti ekyuma ky'omuzungu tekisobola kulaba ddogo. Ne bw'ogenda London ne bulagawa ne bw'ogenda India ekyuma ky'omuzungu tekiraba ddogo. Nti omuntu bwe libanga ttalo ly'olina senga batandika okujjanjaba nga balisiimuula balizza waggulu libalyambuka bwambusi ku mutima, ate ettalo bwe balikuba empiso oba tokyawona. Kyova olaba abamu bakyogerako ne ku mugenzi Kisaakye naye Alieti era ensonga eyo yalimu ettalo atega abayimbi ettalo bwaba Kisaakye yafa ttalo ngeri gyendi jjajjange natandika kinoonyerezeeko nakinoonyereza lwakubeera akikola mulabula teyeesimba mu nze ajja kufiira bwereere kakati ayinza okukoma ku nze naye ng'ekituufu Mugema teyeefiiridde nga ye sikikiriza nti wadde tugamba nti Mungu we yageze naye ku luno tuba tumuwaayidde Mungu aba teyageze bw'ati Mugema abadde akyayina ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo omuntu eyageze nga ye nze bwe ndowooza lwakuba mugendererenga nnyo ebigambo by'abantu. Omuntu bw'avangayo n'agamba nti bannange mutunuulire nnyo ekintu kino temukibuusanga maaso. Kyogezaako tegeeza Asani. Tegeezaako tegeeza. Mugema okugenda okuva e Kampala nga mulamu n'atuuka eri n'afiira mu loogi. Nze nkitwala nti ettalo lizze ligula. Olw'okuba tebaalizuula ate nga baali kuba empiso. Naye yaleeta ettalo muntu si Katonda. Tebabalimba nti yabadde kansa. Kuba wano n'owasiriimu bamutwala e London bw'alina ensigo kimanye ekibumba naye nga mbwa yeebulu. Naye kansa tasobola kuwona n'abulawo ate n'asigala ng'ayambuka. Kansa tasobola kubula kyuma kya muzungu ate n'awona n'akoma. Nebbwa ne liwonera ddala ate sibantemyeko. Yazaala Mugema famire ya mukisa twebaza Mukama olwa famire Mugema abadde muntu mulungi nnyo ate ng'ayagaliza bange. Mugema nga ye muntu w'okubira bambadde omulimu ekibi nagamba naye nga